Eno bagiyita batya? White House. Simbegerako. State House bagifulumyamu omuntu. Okay. Sobosezza maizo mulimu guno gwe twatandika atukwatirako abantu tugimaliriza then tujingira mu mirembe inshallah taala tumusaba atwangalize mu mirembe ala yongera tuwe kubanga Allah imugagga ayina bingi yakyatuwa tukkiriza tumwebaza ajja twongera era efe mikon tuleze bulezi ateka mu birala inshallah taala Inyuma ne kumaze ko sete. Ajodo kama kutuka kubalirira kubanga bwalire engoko gibeerya konzo obutajirya Wajizimire byake. kuba 2018 yes yes Abavubuka bagamba kya batana. abavubuka asitoba ngo ine kiroto cyo ono kiremera ko bulemezi emena kwekyo kwako binje binzo kugula ne bulemera kwekyo ozo tatandika ku nyumba so kutandika business wingiza business okuva mu sente zozimba mu nyumba ebiza ate nisigalawo nakola sene zoina kweti nozimba mu nyumba inzo kwemata okumaliriza nayo nojiba kutanga ate ngo gitunze ne business enge budde so ko de business babi so kujja mu sente nozimba kiyagala ate business yange sigalawo ono mama yes mama amanyo kwogera mama sibu bawaga kumanya amanya gange ze na Jingo Sara ngandi amanya gange ze na Jingo Sara ngandi mutuze ichengera nabaziza akaloge bayita Hawaii Masjid Star tumidde nnyo abatuze bange bonna abachengera nabaziza mbatumidde nnyo nabasaze abasalira Masjid Star timbagala nnyo assalamu alaykum warahmatullahi amakolo gw'ennyumba alhamdulillah nze nebaza bwebaza omutabani ono okubeera nga afunye eno tugiyita state house yaffe inshallah taala ono mama amanya gange mpitibwa Hajjati Mariamu Nakakande mama Kamoga ngambera mulaka district ekyalo bakiyita Kifamba nina sanyu lingi nnyo ly'omwana wange okutuuka ku mbeera gyatuuseeko kati era neebaza Allah abitukuumire abaweeremu n'obulamu obulungi insha Allah kumira abantu b'Ekifamba gye mpangaalira timbatumidde nnyo baagala okubeera nga beekwata ku kigambo kya la ilaha illallah ebbanga lyonna Allah yalina enteekateeka esinga byonna insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi Nyafalu nga Kamuga muto wange mwagaliza bulungi byerere. Alhamdulillah rabbil alamin summa salatu wassalamu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam amanya Hamza Sentongo babamanyi ngo weggaba. Kamuga muto wange era kyakulabirako kirungi nnyo eri abavubuka. Omwana ono nze muyita mwana kubanga muto wange entambula gyatambuddemu atambulidde ku mazima n'obwenkanya era y'ensonga lwaki mulaba ng'asobodde okutuuka wano era nkubiriza abavubuka bonna buli kye baba bakutteko engalo babeere beerufu nga Katikkiro waffe bw'atugamba bajja kutuuka ewala okusingako we basuubira era mwagaliza birungi byereere era tumwebaza nnyo olwa State House nga muzeeyi bw'agambye inyumba ya kitiibwa ddala alhamdulillah rabbil alamin سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا ارحم الراحمين ويا ارحم المساكين انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت ظاهر فليس دونك شيء نسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهي رحمة من كتابك وباسمك الأعظم ووجهك الأعلى وكلمتك تامة أن تقضى حاجة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار أي الله وملز وفي ونسيك كنوما تكويغيرا تكسبا تكويغيرا نجي مكابا محمد كما كتاسي musifule mu madaala tumussa mwongera ku ngezi ayi allah tukusaba nga tukwegalira okugaba kwa kugazi n'okugaba kwa kugazi n'okugaba kwa kugazi ayi allah gwowadde tekyasobola mujjako ate allah gwobwejeeko tekyasobola muwa tukusaba okubanirira abengeri n'abantu abafaddeyo abaana ne bakyala be ayi allah nawujaze wano muteeke ennaku ku mutima ng'osanyu ly'olubeerera ng'obulamu obulungi tujeeko endwadde tujeeko omutima omubi buli omu abeere ng'ayagaliza munne ayi allah kusaba nga mwegayira taasa abantu b'ekyalo kino bajeeko fitina bajeeko embugu bajeeko empisa embi bawe emirembe mu mitima gyabwe ate nabajagalize bannaabwe subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walhamdulillahi rabbil alamin وبواسطة وإنك سجنا من كان هاي يا رب العالمين وبتاسع وسجى وسجد وسجد وكان من الجماعة هو يا رب العالمين أي الله وتاسع وسجى وفيدي وبتاسع وسجى ويا يا رب الله ويا ما نقول وسجى وقارئا أي الله وسجى ويا ما وسجى وقارئ وزاري ما ربنا صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل لمن قال بالآمين اللهم إنا نعوذ بك تقبل منا جميعا والحمد لله رب العالمين kwebaliza Mukama olw'omulimu omukoze okunyirira ennyumba ye era bangi balowooza nti bino byakwejalaja naye mutwalangamo wano COVID era weebaza Allah okwebaza Allah mugazi oyinza okuba bulijjo weebaza naye olwebaza ng'obuyita abantu nga bwewatuyita buli toganira nawenesina kyakola twewadde ekisensi obunaddeeri nomulala naddeeri fenna tukola ki tusomeddwanga yakwebaza sebo tukwebaza omulimu ogw'omula atwagala osigalira okubeerera allahumma amin nsonga ey'okubiri twagala mulimu ogwombe mutwe saba Allah subhanahu wa ta'ala mulimu ogwotambule ekira ky'abaana mubalaba abalamu batambula basoma batambula baddeno baddelinga balamu kibalina kibatawaanye ekyo kyengera sebo kubyengera ebimuvumizibwa abantu balina okubeera genakubalina wabantu sebo okusaba olunaku lwoliteekeko otegeezanga musibu noŋŋamba nti oteekatuwa gyentegese otegeka linga naye netuwa gyentegese yakwebaza Allah kyengera ky'abaana nga saazikukosa sebe ensonga ey'okubiri nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kumira abaana bano ab'obulamu obulungi abajjeko ennaku mu mitima naye omuntu abala ennaku mu mitima bafuna ebitali bingi so Allah subhanahu wa ta'ala mitima n'abasajja n'abawesenge n'ekisigadde kyabwe sebo okusaba kino kyemusaba sebo gambasasula sente zayingira emugomulusisuka teweragamusasaasasaire esasaire ebakyalawo bakola kitundu ebirungi era byebamufuula kitundu bakyala bakati bakyala adinkamusoseke abatambudde ennyonga empanvu n'ennyimpi bakojja bamaama bataata basiraamu mwenna bakuŋŋaanye wano assalaamu alaikum wabarakatuh. Enessanyu lya nsuso okubaliriza maka gaffe gano olunaku olwaleero omulegeeza byonna ne mujja tubeere wamu. Agazinya nnyo okujja wano omukolo gwa muto wange ono n'okumukuuma mu kifo kino
byange si bingi bagaliza olunaku olungi. Assalamu alaikum. Okujja ku mukolo gw'omwana waggo era nsanyusa nnyo okulaba ng'ambala ku mukolo gwakumuga ale nafale okumwebala nnyo okujjaawo ku mukolo gwa muto wammwe wamu ne balamu ne bakazi bange mwenna ndi musanyufu nnyo olaba buli kizibu ekibeera owakamuga mumwangulira ate ne kamuga naabamu omuntu omulungi gyali okubangulira buli kizibu kyonna ekyo Allah tumutuulemu essaawa zonna zibe nga zimwongera amaanyi n'obulamu obulungi. Nze nali ngenda kufuba obumwana kutuukayo bonna ne Allah kamuga yabyanira Mungu akunyongerera amaanyi mwenna ne balamu bange mwenna ne bakaabaana mwebale nnyo okujja ku mukolo guno sinayo ennyini yakwogera nsaba omuhumudu bamuka Mungu ampe ebirungi byonna n'abazzukulu bange obakuze bulungi buli ekijja mu maka muno ffe kube nga kitutwala ku basiramu bannaffe ne basaba bannaffe bonna abali ebizibu byonna Allah abakingiriza ebizibu byonna. Atandika emirimu nze employa we yasookera ddala ku kyalo ekiyitibwa Gaba era bw'otuukaku omulenzi mujja kuwumuntu akola emirimu gyabwe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nebuluse Mukama bamubuuzaako kyoli omulenzi bagamba mutatakyali mulenzi yamusitula basooka balina ne bazaja batakyala baffe mulabirire bulungi nnyo omusajja ono. Omanyi abasajja kubeera ne betutaataaganya eka ne bwogenda okukola emirimu tegivaamu bulungi. Naye alhamdulillahi rabbil alamin ajajambe ne ttiimu yo yonna nga mukulembere babegawo tuli basiimu nnyo n'omusajja ono. Abaana Sudais munsanyusa nnyo okumanya bakadde bammwe n'okutuwa ekitiibwa nga bakitammwe olumba mulabiddeko alhamdulillahi rabbil alamin era mutambulirawo. N'olw'ebigambo ebyo neebaza nnyo bakadde baffe abavudde Masaka bamaama bakojja banezibitirahakubitiribejogezityo era mubombi akazizibulungi munamukamange era gamukikoze tuli basimu nnyo kokino alhaja bwana kasule mwebaza nnyo kataba wamwe jajjaffe وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر آية صدق الله عليه وسلم. Tamuka walero betukulembeza wano batuwa bamuzaale nini nanyini salamu tabanyika muka fuuse ensonga mukadde wange mugo Pokino ontonudde balamu bange Kamanda abaana baffe abawala bonna n'abagenyi bakamwana assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amanya agange taata wange Ziyadi Lumbi abalimi entuuma ne Fatuma Nakayima muwala wa Misiri okuba bamabiki entuuma naye Mungu abasaasire nze sikisa Ziyadi Ssentongo bantu ate n'enyongerwako ery'obasawo ne bansomesa n'enyera mwoli omulamawo ateteseeko naye munansonyiwa sero mukate wange njalakuulire nokubimiri olubiti bingi bitya atugati alhamdulillahi alladhi
hadana lislam wa khassa ba'da yebaza mukama katonda batwebaza katonda eyatukola n'atuteeka ku tuwa nufindabo ab'olukaya n'abataliwakaya natuliba ababategeera mwaba abalala naye nange neyebaza katonda yankola mu wakati wananjawula mwabo katonda babakwata okwebaza ati alhamdulillahi rabbil alamin tayinza okwogera kikunagazaza kunebaza njakuwogera omuntu ababayagala ekigamba alhamdulillah kimala ngebekyatwalisisanga alhamdulillah mu nyumba yanadema lwaki alhamdulillah kikibu nnyo Allahu akbar subhana rabbil azim sami Allahu liman hamidah Allahumma salli wa sallim alayhi وقالوا لا ما أوتي استغفار لم يكن عليه كفار كتب بابا وين يقول لا كما لا اله الا الله صار الجنة كتب لديه فقد تفسد ما راح غيره اليوم ما مفسد يجي لا ما بدي لا ما ما بدي olukategeezaaki oba omulimi amulimirire naye omulimi akamumulire subhanallah sosoboka naye omulimi aketeketa istighfar katonda asonyiwa abantu bonna bonna abeereza kigambo kyokwebaza kino twebaza katonda subhanallah ekyengera kiti naddala omuntu asemwa nyumba yakatonda talina mutima mukanakonna katonda temusaba nga nyumba yakonaga temusaba nga katonda yakonaga musabe ensinga eyali eyakonaga kubanga abantu katonda maki magasinyi nnyo manene nnyo agaliwo yokwabazeeki ate nga gamwagalamuwe ajakuwabulemenye ekigambo ky'okwebaza katonda n'ekyokusiima ekigambo ekyo ekyokusiima kyonna nga bitunza kusiima kwako kintu kitono musajja omu yali South Africa ng'alabira empologoma bwe yalabira empologoma n'ayisa mukama we naye ng'okunyiisa obonyiisa mukama wo bakusuula mu mpologoma nezikola ki nezikulya bw'ayinza mukama we nga ziyagala olususu bw'alina umuleetewa bamusuula mu ki mpologoma kyavasa mukama nagamba fadde kusaba nga tutanasuula mu mwoyo kituufu yagazizizi naye sasa muligenda empologoma maziziyagire omusajja n'akwata empologoma n'agamba nti ekyo kyokikuwa naye zizo nokola omusajja yesosola kusooka olwokubiri olwokusatu olwokumunagamba kati kiri twalaga kitukoze eki kituukiridde mutawana wageeki ekatuukirire ne bamukwata ne bamusula bwe bamusula buli mpologoma yakuyakuwezagatinokubiriya tulukubiriya wallahi Allahumma salli wa sallim alayhi musimbeko badamu bakyala bakabamuga musimbeko badamu bwakumenya ekigambo ekyekyanawa ekitono weki musonyi bwekinene kirigemu ku lwaki ennyumba eyo yazizidde muwala wange abino nomuyita muwala wange Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd abasajja tebanamotoka wakiragenge temusajja yazizidde mukasasama kikitufu kamogaaaana wano ayinza okubanga muki ekyokusobola naye ayina okusobola
n'omulala yalinga fasula n'omwekikiwe naye yalinga fasula kitegeeza amaka gaki abakyamu kamuga kwebwebaza gwesheeke kamuzo kibaita sulu bundaye kiki kamuzo watali sulu bundaye mwibeka sisi tugenda ngawaba tugenze nakasaba kafi nakasaba kafi zangu basira za transport buli kimu kyasera mukagenda nakasaba kafi esasa sababu ni wamone ekyogerere nga bamwana gwolinaali mukakabiki tagenda kusenguka nti Christmas ngenda kuwambe wange oba nga Christmas ngenda kukosok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 
nga balina n'omusolo gw'obamuyita Jessica akira naye omusajja omukadde gwasinga nabona bangamba nti kiki n'amugamba genda kubaddeko musiraamu okuse ebbanga lyomala nawo omusolo naye ngaomusolo ogwakukosa katimaani abamusente bajja babawa nyina mwana wange eyo efambaga etya yagoba ebizisi n'agamba nti ebizisi ngenyasobola omulwanawa abaana be babajjawa banaabeerawo bati yaki bwanajaza nge sepiki nga tezimala esepiki eryange negenda evumba nenga yavuddeko ebizisi nagoba ebizisi si musiraamu yeremekyasi disitulikiti eyerina okumwongera egasiya yakuneteeka kunayira mu muzikiti bwati n'agamba temusala ku muzikiti musale omwana ku kibanja basinaayemuneokolaki gye mwagala temusala ku muzikiti si musiraamu لا ينهاكم الله عن الذين لا يقاتلونكم ولم يخرجونكم من الدين كفتبناكم متواليين لكم الروتين والنموذج قدام سمو السلام ekiddako mwabakumwe babaweereza emmere wetutulidde ng'abatali basiraamu krisimansi babega emmere abewa mikayiri ne bagiweereza ewabito kakati olw'obutebulikibwako kyebnololwokuzigira ebyosobola empale n'okwata emmere n'ebokisi ye bajja kuweereza n'obisula mu bwoko ewabona ekyo nga sokayisi bwe bayise owewonyesaseko wayinza okubisulayo bayibandi ebibubi naye abaana okusudda amasala ogasudda amasala bagenda kutegeeza banaye bazanyirako nti nga bamwagirika yonera nayegisula buli lwona ogenda kutegeeragana naye basiraamu tukwatagane n'abantu abo tetubalinaako mutawaana okujjako ebbanga ne bamalangako batulumba kati naye nga tebalina mutawaana tuwangaale nako nga tebalina mutawaana so meseji yange gyembawa muwangale n'abantu abo kubanga tuwangala nabo abasiraamu n'abatali baki n'abatali basiraamu kyamaani waawo abasimu kikiiga ng'omuzikiti gwe gulimu kuno kitegeeza nti ekifo kino tuwangala tuwangale n'abantu abo mikwano gyaffe tuwangala nabo tebatulinaako mutawaana nebingira mu nsiko ne batamanya nti Allah yabawadde abantu bajjukira nti Allah yabawadde byabawadde nga bimaze baggwako tosobola kukunyega baada zawalira abantu bategeera nti balina ebingira nga bimaze kuggwako saba Allah abeerenga abeerera ebyegere ebingi nga bwe nagamba wano twali waggulu tugenda kudda wano kwebaza tubalina okwebaza wallahi tujja kutandika okwebaza kasita wabulowooza ojja okwebaza tujja kukoma okwebaza inshallah taala saba Allah ng'ebibanga Allahumma amin buli muntu kimubanja okwebaza Allah n'oba wakuzeeka poloti ka milioni 2 kituuse mukama wange eno geti giwatadde kuno egula poloti ekwayise biri naye tusaba Mungu subhanahu wa taala akwongere ate ebigambo bino ngenda kwogera ebigambo atesinga kwawo naye buli kimubanja njagala kutegeeza kubabidono nti asobola okwebaza Allah subhanahu wa taala yabuuza mu Qur'an gwagamba nti watuuse kali kakasita ng'embeera gy'oyinza nawusula alanga egyika yakimanyi bafaawaatikamu tekali kakasita ng'ennyumba tonagizimba olina w'oyosula naye ennyumba akagireese kubanyuma olw'ebyali ekitono nga tatakuweeno alanga egyika yakimanyi bafaawa tekali kakasita ng'olina modo olwaliro y'emmotoka alanga egyika yakimanyi bafaawa tekali kakaseera nga tusamba n'abakapiira olwaliro kwe RBC
alamnyegidika yatima faawa tekalika akaseera nga ku sheekhi w'abantu abeera asoma edduwa z'ekiro zonna gwe balungamya lwaki oyo ezamisana ate tubira kasokuba bitiyana alamnyegidika yatima faawa tekalika akaseera ngaembeera mbi ate tiwawano alamnyegidika yatima faawa tekalika akaseera nga oyina banno boolina bugati akana omusajja era ne bamutegeeza abasajja abali omwana ennaku zino ebintu byakugala bwolaba omusajja omugaga omwana gwosooka yoganda ekisa omwana wange muyina wano muvemu eyo okweyiralira byakwetegaka inshallah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Mbaka Muhammad saya mbaka mwenye magelele mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kama sallallahu alaihi wasallam senti arba'a dananir senti za mtekina la yuhasabu bil 'abd yawm al-qiyamah izo Allah takenda siku za yawm al-qiyamah ni ya kama senti zote teka kucharawo Allah takenda siku za ndabana abasajja abali kyala kusente omukyalo muleke wallahi awagala okuwa sente abakulaba bwe mwesente olwataafumbe bwe wasente naye wano fuma olaba aja kitwalo n'ekumi kiraba jakeeta omugambe kwata kwemesa omuziri wallahi yekalama masimayirize wallahi tekuwulira bodde yekatwala yekyebyo omugambe aja kikino kikyo ono mukama wange aladisise baladisise olyakusalamusalambakuteeyaladisise Nabi Muhammad Musa bicara yake na mgamba ya Rasulullah inna Aba Sufyan la yutini ma yakfini wa bani bawa nitakuwa chitumara wakakabidha likakamu bibi ya muuza awalaye na yino Musa idha akhadha mali bidun ilmihi singangene nesobere bali wateke musente nese manyiwe nezo musene mule ya nabi namwa akhudhi mali ma yakfini wa bani ma'ruf ende nyesese kumusene mule wa alibawa ngezi bawa bamasa tatu kwa kweli gendo nyesese ya wa ngezi ya bakube mikongani ya mwezi anawe wallahi abasajja bakudinda abasajja bakudinda kuzizi ajana kumoya waka nga sente ziri mu mpale nasoka alindira ekigo n'empale nasija kusapuni elise eringera lanja kumanyipale nawunyanga nawunya akasobedde nagawe babamasisiwa nagati wallahi kusesene olulimi ekigo olwatayajasobedera bakagana omukati nabeerawo kukukeere omusajja dagala kusebenyanga nabalina yakuba amanyini abange mugende muwe kyala kusente babafume wallahi bajja kumebanga tebajja bakyawa ate namusimeko babamuwadde wallahi omusajja aleka akabenza ebitwale ebiri buli nakale nebwamagwa obusobozibwe buli lunaku tezirekeka bannabitera ekikizibuusi wamukusente engabu abantu bagaba ebibi naye ebibi ebikalu tebigabibika sente zino oba zirimu manyini zimanyi nange zinkalu byanza bawulira omuntu ogagawonga bisente wallahi sijjanga kuba kwerekereza busabufu kwewaayo weyewunaga ntuwalinakwatiriweeyo nozitwalira ebitibolize ebibiri so omusajja wabanga alina kyakuwa omusajja Allah ayogera okuwa era sebo kanakanyiriko kenda babanga kwebaliko otekekebwa okubanga kyoleke waka wallahi kyamaanyi mungu akugere ebbanga lyonna abeera ngasuubya nabye kyali kyekutte Allahumma amina akasembayo buli muntu ali wano olina Allah subhanahu wa ta'ala byakuwa obwamu olina abantu walala nabewammwe olwali omwaka bena kumala omuntu ayinza nga wajjanirwali mpaka Desemba takubira nina simu za hawayo dada kumuuza mama wasotya yadde taatawo kikyamu yadde muganda omwaka mulamba abantu bamanya mugenda kuziika nogati kangende ndabe mama wange kuziika ngeze kikututeya ate nomulabira mu kuziika
kitegeeza maama wo talina nsonga ekunoonyesa abakadde abo tubaagala ennyo bekaamu sababu wujudina fi ardi yali ensonga y'okubeerako ku nsi abazadde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala emabegako omwezi nga wiiki ziragasatu nanyaki kafuulo nantwala kabulisebo ya mukadde we allamusomera makusobako somera ku dduwa naye nga natulira makbar lingo yaabwe babaziika netulira ekijja nina ekijja kyenalaba baziika myaka ega waliwo ekijja kyenalaba kitandise n'okutandika okukunguka abantu abo balina bye babeerawo mu nsi kibibi nnyo omuntu okubeera nga mumasanya ebbanga lyonna nga mukadde we tumujjukidde kabenga mulamu kabenga kyova olaba ye kimusabira bulijjo amakulu Allah yamuteekako kumpi newekituli newoba weerabidde kumusabira edduwa ziteekeddwa okugendayo direct essolaayi egendera singa oba tusabidde mukadde essolaayi okutuuka kwayo maaso ga Katonda kuba kutono singa oba tumusabidde kyova olaba nti waba mulamu wakumulamu makama abayayisagira rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma ayi Katonda nsonyiwa onsasire ne bakadde banzaala obalaba babafu nga nkyali muto bagumira bingi naneseka mafoso twalidwalire ensanja omukyala yakutakana tuba tusabira abantu tunawe twatusabira kuva mukazi ngakuta omwana omwana babita batya nateeka omuntu mumukunyina nasika ngabulumama nayewo omubiri mbeera efaanana ekyo taata wo yamanyi embeera gyeyitamu gwe ng'ozaalibwa abo abakyala bajjudde ebiso wallahi wagwamu ne bakusala sajja abeerawo ng'ali kunkenke kati bamanyi akatekamutwalaza mukyala bamulongoosa teyasobola n'abeerawo bazadde bamwe balidde haramu wallahi wagwamu omukadde n'alya haramu wagwe nakakangenda mukola atya swahili yandegerete kandi kitundu jamugamba yakokotwa n'agitunda ayagala kugobera embuzi nga tagitunda kubanga ayagala kyetayagala ogisaawo ayagala kukulaakulana nga gwensonga ne bamugamba omukyala ayina kyeyeetaaga simanya alina ntaneeto osimanya biki omusajja atudde wano olinako omukyala yali azadde balongo bino goyinza okutegera kubana bisaawo saba Allah subhanahu wa ta'ala amina abantu bamenya bazadde baabwe mu nsi muno wallahi nakulabako nga ne bwayagala okukubira kasimaamu omutwalo ogumuweekitakola naye Allah waddeyo bali obalaba misitikoolo abalala bootiitiibya nyina omusajja omugaga ate nokutwala akajja naye mubuuza manyi naseka otaddamu kubambuuza era mpulira kiisa nnyo okubambuuziza mpulira abantu benasobola okutaba ku dunia kuno abanzaala nemugamba nayekiriza kutambulira kubiri ebivaawo abakadde abo kigambo kikulu Allah asobola okubanga akolera ebisuubizo olina byonna kubeera namukwano nga bakadde babakulira ng'ebisuubizo olaba olina edduwa zonna zigamba okwangu wallahi ebizibu biva ku muzadde we nga yagamba nti omwana wange gyali ate nga banasebalooza nakadde babaluka nyina omusiraamu badabadasebetugamba twagenda okusoma gonna tugamba seeka njagaliddwa esooka ngaekolinamaani etaata kwebanduka nga omusiraamu ekamba yeetowa mukadde tasobola kola wallahi kitajja kwakwagala musiru ganabakuzaala otutumanyimanga niwe musiru zonna zamunya asookera ku yo
Kasituli kyabadde wano tubadde naye ku makya era n'adduwa amaana agenda. Tuzeko omukolo okusabira abagenzi batugendako nabo ntubasabira saba Allah awumuze emirembe. Tulinako itemu endala n'abatuuze b'e Bukaya tulina okumanyagana nabo. Tuliko abatabeera ku kyalo balinako ettaka n'ente babeerako. Abamu basulako bakeera nnyo ku makya ne bagenda ate ne bakomawo kiro nnyo. Kama leero jafunamu obudde tunyumyemu mpaka gye tunaakoyera. N'ate tulinako ate omukolo omulala nti muwala wange omukulu aweza emyaka 11 Sumaya Kamoga. Twagala tugatte wamu tukolere eddala inshallah taala. So twebaza bamaama abavudde Masaka basuze wano twabadde nnyo twabadde ddala. Ono Salma Kamoga, ono Sumaya Kamoga. Sumaya Kamoga ono aweze emyaka 11 nga tusaasidde akoze P7 ayise bakulirawo wonna aleka mu senior 1 inshallah taala. 8 7 6 5 4 Mami Serimba, so come on. Who's counting? Four, 3. wa barakatu. Njagala nange okutwala omukisa okubaaniriza mu butongole ku mukolo guno ogw'ekitiibwa ogumalako omwaka 2021. Amannya n'eddoboozi ndi musajja wa Kabaka omugeyi Kalungi Kirumira. Ndi musajja musuubuzi mu kibuga ekikulu Kampala mwenkola emirimu egy'enjawulo. Ndi mu bizinesi y'ebizimbe, ndi mu bizinesi y'amakolero, microfinance, ate nga ndi munnamateeka omutendeke oba puliida aweza emisango mu kooti za Uganda. Njagala okwebaza Allah atusobozesezza okuŋŋaana wano olw'eggulo olwaleero. Omwaka guno 2021 tegubadde mwaka mwangu, omwaka ogubaddemu ekirwadde ki COVID ekissa abantu baffe okubamalawo. Mwe mubadde lockdown, mwe mubadde road block, ate ne bbomu ezakubya abantu baffe omwezi oguwedde. N'olwekyo twebaza Allah ffe abakyali abalamu okulaba tatusobozesezza okuŋŋaana wano mu maka gali Haji Kamoga. Saba mwekubireko mu bugalo. Mu maka wano nze ndi muko, naye ng'ate mu ngeri endala twatta omukago n'omukulu ono. Mu Luganda edda omukago mugumanyi, w'oligwa wendigwa. N'olwekyo nze ne Ali Haji Kamoga yembeera mwe tutambulira. Tuzze wano lwa mikolo ebiri. Omukolo ogusookera ddala gwe mukolo ogw'okuyingira amaka gaffe gano galitwoleka. Omukolo ogwokubiri
gwe gwa muzzukulu wange abazaalibwa ge ng'olwaleero awezezza emyaka 11 miramba. N'olwekyo nsaba mumwe ku bugalo obw'omwanguka nga tumwagaliza amazaalibwa ge amalungi. Muzzukulu Sumaiya Kamoga, nja kuwa obugambo buno wammanga. Nkitegeddeko nti watudde P7 ate nga wakoze bulungi nnyo. N'olwekyo education is the future. Nkusaba oyongera amaanyi mu kusoma era nga njagala okulaba ng'omukolo ogw'amaanyi oguliddako Allah ng'atuwadde obulamu ng'ofuuse omusawo omutendeke mu ggwanga wano nga nze jjajjaawo bwendi looya ate gwe obeere dokita muzzukulu wange. N'olwekyo yongera amaanyi era nsaba Allah akuwa obuwangaazi oyongere okusala kando 10 lulamba bweddu awamu n'ab'enjuuyi olw'ekkula Allah lyabawadde. Bannange mubayozeeze mubasanyukireko mubawe ku bugalo bw'omwanguka. Ngaffe abasajja Abaganda ekitiibwa ky'omusajja kiba kiki? Maka. Ekitiibwa maka. Okuzimba amaka agafaanana bwe gatyo. Abantu bangi mu kibuga ekikulu bavuga emmoloka ez'ebbeeyi naye nga bw'otuuka waasula okwata ku mumwa. N'olwekyo ssebo Haaji weebale ekkula lino, tusaba Allah alikuweemu omukisa, Allah alikuweemu baraka awamu n'ab'enjuuyo, ozaale abaana abazzukulu ate obasomese kubanga oli musajja w'amaanyi mu ggwanga wano. Ali Haaji Kamoga y'omu ku basajja ab'amaanyi be tulina mu ggwanga era n'amaka g'azimbye lowooza mugalaba gamufaananira ddala. N'olwekyo mumwongere ku bugalo. Sijja kwogera bigambo bingi naye ekintu kimu kye mmuyizeeko bwe buntu bulamu n'okukolagana n'abantu b'ekitundu. Eyo nsonga nkulu nnyo. Olwaleero ekiri mu ggwanga abantu yonna gye bali mu kulwanagalira amataka, bali mu kulwanagalira ebibanja. Naye Ali Haaji Kamoga omuwulidde nti nze n'abatuuze bange tuli mu mirembe, tussa kimu, mwogera kimu. Akedde ku makya ataddewo empaka z'obugaali abayise era n'agamba nti ffe bwe tumala okugenda abagenyi ate mujja kusigala mu nnyumba wano musigale nga mwogera ku byammwe ebibakwatako. Eyo nno nsonga nkulu andagidde ddala nti mutuuze muntu abantu musajja mukkakkamu akolaganika naye abantu abaagala nnyo. N'olwekyo bannange mwongere obugalo obw'omwanguka. Nja kwongera okusaba Allah omwaka ogujja 2022 atuwe baraka, tuddemu ate okusisinkana oba oliawo mu maka gano ffenna nga tukyali balamu. Twagala okulaba nga tweteekateekera okuggulawo ekonome